Mukono musibye mutya nno nkiddemu Mukono musibye mutya olutalo wakati wa Ssingo ne Buddu kirabika Ssingo ne Mukono eri mu Ssingo David Mukono eri mu Ssingo sorry olutalo wakati wa Kyaggwe ne Buddu lulabika luzzeemu tambuza video olutalo wakati wa bannamasaka ne bannamukono wallahi billahi tallahi luzzeemu nkugambye tambuza video nabagamba nze siri faaza siri Reverand siri Maseeka wabula nkola lugambo Jolo Quality Properties bakakensa mu nsonga z'ettaka at only 1.5 million osobola ofuna ettaka. Call that number omukyalo oyo trust me agenda kunnyonnyola ate akutwale n'okulambula. Kati tambuza video ng'ebula ennaku mbale ku ngalo 1 2 3 4 5 6 7 8 tugende mu kulonda akalulu bannayuganda ke babadde beeteesetese okumala ebbanga lya myaka 5 tugenda kulonda president agenda ofuga eggwanga for the next 5 years. Abakulembeze ab'enjawulo abeesimbyewo ku bwa president babadde bali mu kaweefube w'okuwenja akalulu mu bitundu eby'enjawulo. Kyagulanyiza Nambooze Bobi Wine bassebo ne bannyabo gwe omwana awangalira ekyaggwe ndi wano okutegeeza nti mwabalidde empanga. Video gitambuza ennaku z'omwezi nga 9 that is okwosenkya Robert Kyagulanyiza Nambooze Bobi Wine agenda kubeera mutaka mu Kyaggwe. Okategedde Bobi Wine agenda kubeera Mukono mu capital city ya Kyaggwe essaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'Ekyaggwe. Ekibuga Mukono mu municipality evaamu omukyala amanyikibwa nga Honorable Betty Nambooze bakireke. Kati wano we wali okulya n'okkomba essowaani. Lwaki nkugambye wali okulya n'okkomba essowaani nga bw'ovuga video? Lwe yalina okubeera mu municipality eno teyatuukayo. Era n'agamba we have to reschedule then come back. Now batudde ne bagattagatta ne bagamba ennaku z'omwezi nga 9 Kyagulanyiza Nambooze Bobi Wine lwagenda okubeera e Mukono. Ene Mukono Museveni yabadde ennaku z'omwezi nga 2 if you remember very well. Era bingi ebyayogerwa ne bagamba ate bw'alina abantu bassebo ne bannyabo nga 9 that is okwosenkya Bobi Wine agenda kubeera Mukono. Mu 2021 lwale Kyagulanyi gye yakuba e Mukono bassebo ne bannyabo ekyaliyo mwakiraba. Abantu baali bangi. Abasajja bagenda okulaba ng'omusajja alina abantu bangi balina kuba tear gas okuba dispersinga. Era binnyo betwalaba kwolwo olunaku. Kati gwe ssebo bannya bandaba abadde awaana nti e Masaka kyali Kintabuli, abadde awaana Mbaale, abadde awaana Busiya, Akina Kawempe bassebo ne bannyabo ennaku z'omwezi nga 9 Kyagulanyiza Nambooze Bobi Wine agenda wa Nambooze. Wandiika ogambe ennaku z'omwezi nga 9 Kyagulanyi agenda wa Nambooze akalango bakasasudde. Abantu mwenna abawangalira e Mukono, abazaalibwa e Mukono, abazaala e Mukono, abakwana e Mukono, abawasa e Mukono, abakolera e Mukono, abakyakalira e Mukono, bakoddomi b'ab'e Mukono, mwenna mutegeezebwa nti okwosenkya ennaku z'omwezi nga 9 omukulembeze Robert Kyagulanyiza Nambooze Bobi Wine Mitembo agenda beera mu municipality y'e Mukono etwalibwa omukyala Betty Nambooze bakireke. Awo abeera mu municipality aba agasse Greater Mukono Nakifuma Akinachi gwatulaba bavuddeyo abakulembeze Mukono nga bakulembera omukyala Betty Nambooze bakireke. Bavuddeyo ne bawa roadmap routes
n'endagiriro entambula y'omukulembeze bwegenda okubeera baagala kwewala kutaataaganyizibwa poliisi we baatudde n'ab'ebyokwelindirira baabawadde rutusi ze baagala bakozese Nambooze Betty bakireka avuddeyo n'azinnyonnyola njagala owulirize bulungi nnyo weewale okukola ensobi ku lunaku olwo ggwe munnamukono. Listen carefully kweno video nga Nambooze atunnyonnyola emitendera gy'okukyaza kwa pulezidenti w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Kati wuliriza video tukomewo. Era ssentebe w'ekyalo omwami Wani Muzaŋŋanda yatuwadde ebbaluwa mutongole etukkiriza okukozesa ekisaawe ekyo ekyekalengera liraga empunge. So pulezidenti atuuka Mukono e Nakiyanja. Batuuka e Nakiyanja ajja kuyita Essonde. Bw'anaatuuka Essonde ajja kukyama akwate eridda mu Kiwanga n'ayita mu Ngoda. Ab'omu Kiwanga pulezidenti mumulinda kumwaniriza tajja kuyimirira wabula mujje naye tagenda kuyimirira mu Kiwanga wabula mugenda mulengera mugenda mulaba ate mujje nga mumubugiriza mutambule mbuyinge tuyingire ffenna ku kisaawe ennantabulirwa ffe tumusuubira otusanga nga ffe ebisinga twabimaze dda era bw'anaatuukawo kuyimba nnyimba ez'ekitiibwa essatu olwa Uganda olwa Buganda n'olw'ekibiina era okuddako vice chairman oba vice president ajja kubayita vice president okwogerera eri abantu n'olwekyo abaka ba palamenti abagenyi bajja kuba batuuse dda nga boogedde eri abantu kati president bw'anajja nga ayogera bwogezi eri bantu nga yeeyongerayo ajja tambula ng'akozesa kolas aka katosi president waffe yayise nnyo mu makubo g'ettaka ate ffe tetulina kubo ly'emabega president waffe alidde nnyo enfuufu ajja kozesa kolas paka katosi era agende ekalengera ajja agende ekatosi ayite bwati kulawunda bout alyoka agende ekalengera ajja kutuuka ku mwalo katosi ajja kuyimirirawo nga bw'anayita mu Kiwanga era bw'anayita nawa n'ekatosi ab'oku mwalo mujja mulengera era mumubugiriza mujje naye ekalengera ku kisaawe wanayogerera gye muli mu nkola y'emu watuuka tuyimba nnyimba za kitiibwa vice president ayanjula b'MP kukwasa fulaga beera fulaga president kwogera kusimbula kukomawo ntaawo awanaabeera ekijjobi tumusuubira otuuka entaawo ku ssaawa 10 naye nga yolaleyo entaawo yakutandika essaawa 4 mulimu abayimbi mulimu abazinyi mulimu aboogezi ab'enjawulo kuva ssaawa 4 bajja kuba boogera nolwekyo abantu b'Emukono musiibaawo abasuubuza abatunda ebyokulya Katonda abaweereza omukisa mujje mukole sente tusuubira nti okukyala kwa pulezidenti kugenda kuleeta mu disitulikiti y'Emukono biliyoni 10 eri abasuubuzi baffe kutunda ebyokulya n'ebyokunywa n'abatunda tishaati fulaga n'ebiringanga ebyo tumwebaza era ssentebe w'ekyalo Ssentamu Robert Bobi Wine. According to statistics omukyala Betty Nambooze bakireka agambye nti abasuubuzi abasika chapati ab'amazzi abasoda ababbiya mweteeketeeke free of charge kati kambeeko nekembanyumiza olaba ebivulo ebitolobera cricket oval ne mubisaawo ebirala gwe omuntu oyingiramu otunda olina osasula tiketi ate yeeba yanjawulo nti omuntu wabanga asasula emitwalo 5 okuyingira okulaba gwagenda otundirayo ate oyinza osasula emitwalo nga 5 era abantu bangi abatunda ebintu mu bivulu bakola ssente naye ngezezzaako okwogera n'abaana abatunda ebintu mu lwale za Kyagulanyi abaana bafunyemu obugagga. Now Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine okujja obuzimu mu kifo kuba mu lwale nga Mukono agenda lekayo ssente abantu bagenda ssanyuka agenda kuba lwale 2 wabula lwale esinga okuba ey'amaanyi gyensuubira nti okugikkiriza oba egenda ba surprise yeye entaawo naye mwena abadde bakyawaana Mbaale abawaana Masaka abawaana simanya Kawempe simanya Hoima abawaana simanya Busia. You don't know what you're talking about. He is coming in Mukono. Kale yes bampadde kasente nkuba akalango ke Mukono nina amazima gabaawo
munansonyiwa bannamasaka nabavuddemu. Yes, nze ndiwe Mukono. Yes, ate yes, Mukono yesinga amaanyi. Mugenda kakasa kubanga oluguudo olw'e Mukono oluguudo luyitamu okugenda mu Busoga mu Eastern, eyo nayo obuwagizi bungi. Oyo Mukono gw'olaba lwaki njogera nnyo tambuza vidiyo nga mwenda tuli Mukono ate mulinde wanaatuuka ekyaddondo mwogera ku Mukono. Because mwano mu Kampala tanaba kuba Central Kampala tannagikwatako era Kyagulanyi okusemberayo Central kaali kati ate sijja nakwogera bigenda kubeera mu Central kuba abasajja bayinza n'okutya okusemberayo Central kyali kiteeketeeke. Tuyinza n'okusanga Central Kampala egenda okuba Lwale yeesembayo ate Lwale esembayo ogimanyi kyebeera kibagiyita tambuza vidiyo ebigambo bimpeddeko.